Mwebale nnyo abagoberera ManyaKyoliExtra n'abajja ku mukutu gwaffe Ssenkaayi Foundation abagezaako okwongera okugaziya bino bye tusomesa bituuke eri ensi. Mbakubiriza okusubscribinga mu channel ate n'okulaba videos zino gye ziri nnyingi, tolinda mpya. Sooka oddeyo emabega bw'obeera muyizi, sooka oddeyo emabega ojje ng'olaba videos zino ez'enjawulo, owulirize ebitabo bye twasooka okuwandiika twabiteekayo mu audio, ojje ng'obiyitamu w'onootuukira ku bino bye twogera bigenda kuba bikola amakulu mangi nnyo mu bulamu bwo, kubanga obadde oyina ky'oyize ate era ky'ozze ogoberera. Olwaleero njagala twongere okwefumiitiriza ku ki ekitumalawo. Ebimu ku bitumalawo nga bwe twagamba era bwe tuzze twogera mu kusomesa okw'enjawulo nti the divine concept of success etudde ku musingi ogugamba nti waayo ky'olina osobole okufuna ky'oyagala. Give what you have for you to get what you want. Ekitegeeza nti tulina okusooka okuwaayo, okusooka kuwaayo oluvannyuma tulyoke tufune kye twagala. Lwaki ekyo kitukyusiddwa? Kikyuse olw'omululu. Emabegako wayise ebiseera bingi ekigambo ekyo kyayogerwako Mukama waffe. Tulina okweyagaliza si kibi, era bw'osanga ng'omuntu ateeyagaliza tomuliraana aba muntu mubi nnyo, aba mukodo. Omukodo teyeeyagaliza, yeefuula mu bantu ayagaliza abalala nga yeeya. Bw'osanga ng'omuntu agaba n'asembayo okulya, ku bibiri abaako na kimu. Bw'ataba mukkufu mu mwoyo aba n'omululu, ayagala ekyo ekisigaddewo kyonna akitwale. Alaba nga bw'anaasooka n'alya nakkuta ayinza okufiirwa, kasooka agabeko nga bw'afissa ekinaasigalawo kyonna ekinene akitwale. Naye omusajja alina abaana be 3 n'akula nga abakuutira nti baana bange ebyensi tebibamalangamu. Olumbe lw'omululu n'agamba nti omululu ogwo gussa abantu bangi okuva emabega, era n'akuza abaana be ng'abakuutira nti temubanga n'omululu n'ebintu by'ensi eno tebibamalangamu. Era abaana ne bamusuubiza nti taata, tujja kukuuma ebigambo byo era tulirwanagana n'ekyo ekirirwanagana naawe era ekirikutuusaako obulabe. Baana bano baakula baagala nnyo kitaabwe, nnyo. Baakula baagala nnyo kitaabwe era ne bamugamba taata ekiri kukwatako tulifa nakyo. N'abagamba mbakuutidde byonna mubikolenga ne mwewala omululu n'okwagala ennyo ebintu by'ensi eno. Munnange ng'abaana bakula batuuka ekiseera nga bafa, taata ng'afa. Abaana kyabakuba bubi nnyo era kyabakola bubi kitaabwe okufa. Baali bamwagala nnyo ate nga bamusuubiza nti olumbe olulitta kitaabwe baliruyigga, ne balutta. Nga bamala okukungubaga nga bayitamu byonna bye baali bayitamu, nga bakwata amafumu gaabwe n'engabo, nga bapakira mmere, nga batandika kugenda ku muyiggo kuyigga lumbe olwatta kitaabwe. Nabo balutte kubanga baali bamusuubizza nti n'olumbe olulimutta balirunoonya, ne balutta. Nga batambula ebiro n'ebiro okunoonya olumbe olwatta kitaabwe, ebiro n'ebiro, ate ziba teziri busa. Oluvannyuma lw'okutambula ekiseera ekiwanvu nga bagwa ku kayumba kali eyo munda. Mu kayumba ako waali watuddewo omukadde, oba teyalina muntu. Omukadde oyo ng'ababuuza nti muvaawa nga mukooye kiki? Nti twasuubiza kitaffe nti olumbe olulimutta
naffe tugenda kuluyigga tulutte. Omusajja ono omukadde ng'abagamba nti bwe guli nti mulunoonya nti enkya nti nze mmanyi we luli, ng'abalengeza omuti omunene emitala, ng'abagamba nti mutambule ku muti ogwo mugulengera ntitugulengera, olumba olwatta kitammwe we luli. Abaana baali 3 nga batambula mu kaseera mpawe kaaga nga batuuka ku lumbe olwatta kitaabwe ku muti. Ku muti awo waaliwo ebisawo 3. Ebisawo ebyo 3 bagenda okubikebera, okukebera abantu kukebera olumba olwatta kitaabwe, bagenda okukebera nga munda nsimbi, ensimbi empitirivu, nga bagamba nti labayo tukye tuzudde ensimbi. Naye olw'okuba baali bayala nga bakooye ate ng'olugendo olulina okubazaayo lwewala, kwe kukkaanya nti basooke bagende banoonye ekyokulya bakomewo bafune ensimbi zaabwe zino bagende. Naye ne bagamba nti ababiri kabasigale, omu kaagende emitala aleete emmere. Ziba teziri busa nga tatambula, olugendo nga si luwanvu, ng'atambula ng'agenda, ng'atuuka mu kabuga. Bwe yatuuka mu kabuga ye yasooka kulya ng'akkuta, ng'agamba eno esigaddeyo abaganda bange. Naye abaagipakidde n'afuna ekirowoozo. Muli n'agamba, naye abasiru bano baganda bange 2, ntambudde nabo tuzudde ssente. Essente zino nga nnyingi, lwaki sibatta? Nenetwalira ssente nzekka. Kye yakola ng'agula emmimbiri ng'agissa mu mmere y'abaganda be, ng'agamba bwe banaalya bajja kufa, nze ntwale ssente. Abaasituka okuva eri balwanyise olumba olwatta kitaabwe, ate bakyusizza embeera bavudde ku lumbe, bazze ku bintu ebirala, ng'akwata mmere ng'atambula agitwale. Aba atuuka mu kkubo, jjukira yafunye ekirowoozo ky'abatte. Bali abasigadde 2 nga bagamba nti naye ggwe ebisawo biri 3, lwaki tugabana? Twalikoze bwe tuti kino ekyono twali kigabanye, buli omu ne yeeyongeza ne tugenda 2. Kati bw'atuuka wano tumutte, ffe tusobole okutwala ebisawo bino, nakino ekibadde ekyetu kigabane tugaggawale ennyo. Nga bateesa, muganda waabwe agenda okutuuka, abaleetedde emmere ey'obutwa, bafe atwale ssente zonna bw'omu. Na bano 2 baagala kumutta bagabane ezize. Omuvubuka agenda okutuuka musajja wattu nga bakuba ku mutwe ng'afa. Bw'afa bagenda okuzuula nti aleese emmere, nga bagamba ate kakatono kafudde, bamaze okugabana, buli omu apakidde ekisawo kye, nti atusooke tulye ku mmere tugende lumu, nga balya mmere. Ate baavaawo olumba olwatta kitaabwe nabo olumba olwo ne lubatta. Olumbe lw'okwagala ebingi ebitali bikolerere era bye tutakoleredde mu nsi. Mu nsi muno temuliimu kya bwereere, era tewali kyogenda kutuukako mu nsi nga kiri awo nti ggwe kikyo. Bino byonna bye mukkiriza nkitoola, nkitwala, nkyesigamye, nkyambadde, nkikkiriza, byonna bituufu. Naye oluvannyuma lw'okubikkiriza oteekwa okusitula omusalaba gw'ekyo okikolerere osobole okukituukako. Twegomba okugenda mu nsi z'abazungu tuzibeeremu, naye gano ge mazima agakaawa. Ensi ezo zifaanana nga bwe zifaanana olwa sacrifices born by their ancestors. Their ancestors baawaayo omutango munene, they sacrificed a lot, including okusacrificinga abaddugavu n'okusaddaaka ebyobugagga byaffe ne babibba ne babitwala. Abasajja abo bajja ewaffe ne babba ebintu bingi, ne batta abantu baffe bangi, ne bakola ebyambyone bingi okusobola okugaggawaza amawanga gaabwe n'okugatonda gafaanane nga bwe gafaanana. So nga tulwanagana okufuna visa okudduka mu mawanga gaffe tugende mu mawanga gaabwe, tuteekwa okuyiga nti ago gye tuyayaanira okugenda baagakolerera. Ate bayinza okuba nga ne kye baagala tudduke mu gaffe tugende mu gaabwe, oluvannyuma bo bakomewo batwale agaffe. Nkukakasa
kino nkyogerera wano ku ManyaKyoliExtra. Ne wabaawo okuwaanyisiganya ne bagamba nti abaddugavu abali e Uganda nti tubawadde ensi 2 oba 3, tubawadde Sweden, Norway ne Denmark, anti ensi era zeeriraanye tuzibawadde abaddugavu abava e Uganda. Tetulina ssente gye tukutteko, tetulina kya bugagga kye tukwatako, tetulina kirungi kye tukwatako. Tugenda kujja nangoye ze tulimu, ne bwe mba mwagadde tujje bwereere, tugenda kujja bwereere tuwaanyisiganye. Mutuwe Uganda tubaweemu ensi zino. Nkulayirira oluvannyuma lwa bannayuganda ffenna okusituka ne tubuna mu Sweden, ne tubuna e Norway ne Denmark, wayita omwezi gumu gwokka bwe guti. Kale saagala ate twenyoome nnyo. Mu mwaka gumu tuba tuyaayaana okufuna visa okuva e Sweden, Norway, Denmark okukomawo e Uganda, anti nga bamaze okukyusa Uganda. Ekikyusa ensi si kukyusa ngoye, si kukyusa nsi, kukyusa ntegeera. Njagala okukubuulira, ne bw'okyusa ensi, n'okyusa emikwano, n'okyusa engoye, n'okyusa w'osula, n'okyusa n'olulimi, okutegeerako ne kusigala nga kwe kumu, ebivaamu bisigala bye bimu. Awatali kutegeera nti tuteekwa okukolerera ensi zaffe zino nga tetuzibba, wabula nga twewaayo mu zo okuzizimba, nga tukolerera abo abalijja n'abaliddawo, y'engeri yokka mwe tugenda okuyita okukuza ensi zaffe. Naye awatali ekyo, tugenda kusigala nga tugenda mu basumba batuteekeko emikono tufune visa, tugenda kusigala nga tugenda mu bafaatha batuteekeko emikono tufune visa, tugenda kusigala nga abantu bagenda ne mu bulogo basobole okufuna visa badduke mu nsi zaabwe. Ekituleetedde ekyo, omuntu okutunda buli kyalina wano asobole okulinnya ennyonyi agende, kubanga asuubira eri ewali essuubi. Essuubi litudde mu ffe, era tutambula nalyo, era tuzunga nalyo. So okutambula mu mawanga amalala si kibi. Bw'obanga otegedde ky'oli n'ogendayo kuyiga, bw'omala okuyiga okwate ekyo ky'oyize okizze ewammwe. Ne bw'onoobeera mu America, ne bw'onoobeera mu Europe, ne bw'onoobeera Asia, mu nsi yonna gy'oli, nkukakasa olunaku lugenda ku kyogambe kanzire ewaffe. Kale bwe lubanga lulikya ogambe kanzire ewaffe, ekiseera kituuse okwate by'oyizeeyo obeere ng'okomawo okukulaakulanya wano. Kituufu ewaffe eno tukyalina abantu abazibu, ekyo kituufu. N'abo abasajja gye muli baalina abantu abazibu, wabula ebiseera bwe byajja biyita balina bye bajja bayiga ne bazimba ensi ezifaanana nga bwe ziri, ate era bakyali bazibu. Agamanga ge gakyasinga okukola entalo, ge gakyasinga obubbi. Ago gye muli ge gakyasinga okubba ebyobugagga bya Afrika, ge gakyasinga okubba abasomye wano, abasomyeko abalungi ne babatwala ne babawasene empitirivu ne bakulaakulanya amawanga gaabwe. Ffe tulitegeera ddi, bwe tulitegeera ekyo tusobola okukikola mu mawanga gaffe ne tukikuza era ne kitutwala naffe mu maaso. Nabo ne beegomba. Natambulako nno emabegaawo nali mu ggwanga lya Seychelles. Abasesherwa baweebwa ebbeetu okuyingira Bungereza nga tebafunye visa. Lyegamu ku mawanga amatono ennyo ku lukalu lw'abaddugavu wano agakkirizibwa abantu baayo okulinnya ennyonyi agende e Bungereza nga talina visa. Lwaki? Kubanga Abangereza bategedde ekiri ku Seychelles, ku bizinga Seychelles walungi, ne Meghan Markle ne Harry bakola embaga yaabwe honeymoon baali eno. Lwaki? Balina kye baalaba ekiriyo, ensi nnungi. Naye kino kyekiriyo, abasesherwa tebeegombangako kugenda Bungereza. Tebakyegomba kubanga ensi zaabwe bazimanyi. Kakati baagala abasesherwa bonna baddukire e Bungereza, ate Abangereza bajje bagule ebizinga bino babitwale. Naye nga abasesherwa abo bajjayo batya? Those are Creoles. Creoles be bamu ku bantu abasangibwa e Sierra Leone, baali baddugavu abazaaliddwa mu bazungu abaali abangi e Bungereza. Bungereza neeraba nga bazaala nnyo bagenda kulya ensi yaabwe, ne batikka abamu ne baleeta ku bizinga Seychelles, abalala ne batwala Sierra Leone. Kati olwaleero erabye nti ensi ezo nnungi, zirabika bulungi, ate eyagala kuddayo.
abaddugavu bwe tutategere kye tuli ne tulekeraawo okwekolako emirulu ne tulowooza nti nze bwe nfuna ennyo n'abaana bange ne bafuna nnyo kigenda kutambulira mu lulyo lwaffe ebbanga lyonna. Nkulayirira abasiraamu bagamba nti Allahu akbar oba abawarabu nti Katonda munene. Kino nkulayirira ne bw'oziba amabaati obutuli bwonna n'oziba obumooli n'amaliisa n'ogaziba n'obutuli obuli mu luggi, bw'aba wakkunona ajja kkunona kubanga tazibirwa kkubo. Engeri yokka gye tusobola okukuumamu omukisa gwaffe kwe kugugabira abantu abalala. Naye tusobola kukuuma mukisa gwa lulyo olwo ng'ate ogusibidde mu nnyumba yo. Kite abantu bangi bongere okufuna n'okugenda mu maaso n'okugaziwa n'omukisa ogwo gye gunaakoma okutambulira mu lulyo olwo. Naye okwagala ebingi ensi eno tosobola kugikungula. Ensi eno ly'ebirungi bagituwa tugirye, girye naye girye mu ngeri etegeerekeka. Bw'osanga ekizimbe eggula enzigi n'abalala bayingire, kyova olaba tufuna okumanya n'okutegeera. Tujja mu lwatu ne tukugaba. Abakuvuunula obulala bakuvuunule bulala, abakutegedde bakutegeere, abatakutegedde shawuli yaako. Omuswayiri bw'atyo bw'agamba. Njagala okubeebaza okubeera ku puroguramu eno, okuwaayo obudde n'ebiseera byammwe okugoberera era n'okulaba. Subscribe to our YouTube channel, click on the notification bell, ate salaasalamu obutundu obugabanye kubanga ffe sitwagala kulaba biwanvu, twagala kulaba butonotono. Tugenda tukyusa mindset y'abantu mpola okuva mu kuyaayaanira obutono tutandika okulyayaanira aganene. Ku YouTube okwo kuliko video za ssaawa 4-5 ez'ebintu eby'amakulu ez'okunoonyereza okukoleddwa abantu ab'enjawulo nga kwankizo. Abantu baagala bwa TikTok obwo bwa ddakiika 2-3 kituufu. Ne tuteekwa okuzzaawo ensi y'okutegeera ng'omuntu asobola okutuula essaawa nnamba ng'ayaayaanira okumanya n'okutegeera. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda abakuume.